abasinza Yesu muli ludda wa? Bwe twogera bino ali ludda wa? Abange Yesu naye kitonde ngaffe. Systems ze yalina munda ekibumba nsigo ze tuyina. Ekyamagero ku ye kimwawula ku ffe kuzaalwa nga talina taata. Si yali asoose olwedde Adamu alayhi salamu teyalina taata teyalina maama. Nyini nsaba kuba mwetavu wa mwana Yesu na Adamu ani alina ebisanyizo. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Eno program Church Before Church, nze mukwano gwo John the Preacher. Njagala kukwata ku basajja basatu abasamiza ababiri abeerimbise mu mannya g'abasumba awamu ne Sheeka Kiti, kubanga bonna ekigendererwa kyabwe kuwakanya Kristo Yesu, kuwakanya Bayibuli, kuwakanya Yesu Kristo kubanga alokola era nga awonya. Kyekigendererwa. Ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'okuna olunya olw'26 Bayibuli egamba nti bakabaka b'ensi beekuŋŋaanyiza wamu ku Mukama ne ku Kristo we nga bamuwakanya. We twogerera kaakati ensi etuula bufoofofo okutema empenda n'okulaba bawakanya batya Yesu, bamenya batya bakaboni obukristaayo, kubanga buli lw'ojjawo Yesu Kristo, Yesu Bayibuli emuyita ejjinja ery'oku nsonda, y'entabiro y'obukristaayo. Kati buli lw'owakanya Yesu Kristo okubanga alokola era ng'awonya oba omaze okuba obukristaayo, kati bano bonna kye bakolako era bonna baweereza omuntu omu sitaani. Ngenda kulaga ebyawandiikibwa, toyomba mmanyi nti muyomba mangu. Ngenda kulaga ebyawandiikibwa. Onoomu bamuyita Brian, yeeyita omusumba. Owookubiri ayina ekisabo kye ekinene kiri eyo, yeeyita simanyi va mu busibe. Abo basamize abawedde emirimu. Tosobola kuwakanya Yesu ate n'ogamba nti ndi musumba, olw'ensonga nti Yesu Kristo Bayibuli bw'eba emwogerako egamba ye musumba omukulu. Mu Befeso essula ey'okuna Bayibuli eraga nti tosobola kuba musumba okuggyako nga Yesu yakuwadde ekirabo ekyo eky'obusumba. Kati mwabawakanya Yesu ate ne musigala nga muga nti muli basumba, ekibuuzo mwabeera mutya abasumba? Obusumba bwammwe mwabujja ludda wa? Muli basamize abalogo abawedde emirimu. Era gwatuula wansi w'abasajja abo Brian, simanyi n'oyo omulala va mu busibe, muli mu ssabo lwakuba nti lya bbaati, lwakuba nti boogera mu nnimi bbiri mu Luzungu ne mu Luganda, naye nga muli mu ssabo eriwedde emirimu. Kati Sheeka Kiti sembera kumpi wano. Sheeka Kiti alina obubuuzo bwe njagala nnyanukule male musomese. Akabuuzo kaakasooka kabuuza nti abasinza Yesu oba abakristaayo muli ludda wa? Weetuli Sheeka, weetuli ate tuli bangi nnyo. Mu nsi yonna tuwera 2.63 billions. Tuli bangi, tolowooza nti tuli batono. Tuli bangi weetuli, ne mu Uganda ffe tusingamu obungi. Bw'oba obadde tokimanyi ekyo kitegeere. Ekibuuzo kye ekyokubiri ne kibuuza nti Yesu oyo gwe musinza ali ludda wa? Sheeka njagala kutegeeza nti enjawulo ya Yesu ne Allah wo gw'osinza, Yesu ali mu ggulu, ali ne mu nsi. Ekyewuunyisa kye kino, ate ne mu ffe mwali, atuula mu nda yaffe. Ffe tetwetaaga kumala kulinnya nnyonyi kugenda kumulaba nti baamuzimbira akayumba ali somewhere nga bwe mukola ku Allah. Nedda, ffe owaffe ali mu ggulu, ali mu nsi, ate atuula ne mu ffe. N'olwekyo Matayo essula eya 28 olunya olwa 20 lusome n'obwegendereza ojja kutegeera ensonga gye nkugambye. Teyeetaaga kunoonya. Kyova olaba nti ffe bwe tuba tumusaba tetutunula sayidi emu, wonna waali ajjuza eggulu n'ensi ate atuula mu ffe. Ndowooza nkwanukudde. Ekibuuzo ekirala Sheeka n'agamba ekimutawaanya, Yesu yalina ebibumba, Yesu yalina emiswa, Yesu yalina omubiri ng'ogwaffe, n'olwekyo tewaliiwo njawulo. Sheeka obutasoma bwe bukutawaanya, kubanga nawulira ebyafaayo byo nti bizibuzibu. Kati otawaana lwa butamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda.
bayibuli esomesa lwatu nti mukama waffe omubiri gwoyogerako yayambala mwambale. Yayambala mwambale bambi sheeka. Kati gwe bwoba obadde olowooza nti ekyo kinene nnyo mu bukristaayo, fe abakristaayo ebyo baabitusomesa tukyali mu Sunday school, n'abaana baffe babisoma bali mu Sunday school. Kati ekikutawaanya nti wabuuka amakyo. Yokaana essuula esooka olunya olw'14 bayibuli yegamba nti kigambo ye Yesu Kristo n'ayambala omubiri. Kigambo n'ayambala omubiri n'alabikako gye tuli. Timoseewo ekisooka essuula ey'okusatu olunya olw'16 bayibuli egamba nti ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu, oyo eyalabisibwa mu mubiri n'alabikako gye tuli. Katonda oyo yayambala omubiri n'alabisibwa mu mubiri n'alabikako gye tuli. Kati bambi ekikutawaanya kyekyo, tegeera nti Yesu omubiri yayambala mwambale najja gye tuli, ng'ekimuleese si kirala azze kunoonya n'okulokola mwe basheeka naffe ffenna abaali baabula. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Kati basebo ne bannyabo njagala kubategeeza ebigambo bino wammanga. Njagala kubategeeza ebigambo bino wammanga. Omuntu yenna kasita owakanya Yesu n'omala owakanya Yesu bw'oti n'omuwakanya nga bwe mumuwakanya, ate toyinza kugamba nti njagala nnyo Katonda ng'owakanya Yesu. Tekisoboka. Bayibuli ekigaana. Kiringa bw'oyinza okugamba nti njagala nnyo Katonda naye nkyawa abantu. Ekyo tekisoboka. Kati tosobola kuwakanya Yesu ate n'ogamba nti omanyi Katonda. Tekisoboka, tebikwatagana. Kati bikula nange bayibuli mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'23 bayibuli egamba bweti. Yokaana ekisooka essuula 2 olunyiriri 23 bayibuli egamba buli muntu yenna agaana omwana ne kitaffe nga tali naye ayatula omwana ne kitaffe nga ali naye. Kati bw'obanga owakanya omwana ye Yesu Kristo, ate tosobola kugamba nti kitaffe omumanyi. Tosobola kugamba nti omanyi kitaffe. Ekyo tekisoboka. Kati gwe kyosinza si Katonda. Brian kyasinza si Katonda. Va mu busibe kyasinza si Katonda. Musinza mizimu. Buli lw'owakanya Yesu oba tomanyi Katonda nga tomulabanga nako, tomuwuliranga nako wadde okumuwunyiriza olusu lwe. Kati tugende mu maaso. Buli mwoyo gwonna oguwakanya Yesu gwa Setaani. Omwoyo gwonna kasita owulira omuntu ng'agamba nze Yesu simukkiriza naye nzikiriza Katonda, nze nsinza Katonda yennyini, omanya nti oyo omwoyo ogumutuulamu gwa Setaani. Yokaana ekisooka essuula ey'okuna okuva ku lunya olusooka mpaka ku lwokusatu bayibuli egamba bweti. Abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Mutegeererenga ku kino omwoyo wa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda, na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda, era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi. Omwoyo gwonna oguwakanya Yesu Kristo okujja kwe mu mubiri ne guwakanya nti Katonda yajja mu mubiri ne gumukiwakanya ekyo, ogwo mwoyo gwa mulabe wa Kristo, mwoyo gwa Setaani, mwoyo oguva emagombe, mwoyo ogutayina bugabo gwonna mu bwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo towulirizanga muntu yenna awakanya Yesu Kristo, kitegeeza nti kyakuwa kiva butereevu mu kamwa ka Setaani, kiva butereevu mu kamwa k'omubi. N'olwekyo basebo ne banyabo njagala kubategeeza Yesu Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu, era Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda kitaffe omwesigo w'amaanyi. Erinnya lya Mukama liweebwe nnyo.